abasajja bakoze bakoye enaku zaabwe ziweddeyo sente tebakyayagala kukola sibenti kubanga omuntu omukolera ennyo natayagala n'okusasula kyetayina kyekiyamba pensa naye n'agamba kuva ku nnaku 28 mu mwezi gw'11 kutuuka ku nnaku 5 mu mwezi gwa 12 atusasulire mu sente zaffe n'akkiriza ne tukanya bulungi ffenna tukoze kye tukola naffe atusasuleko tumaze asooka atuweze ze tukoze n'oluvannyuma tuddemu tukole tutya tukole endala bagambye babadde bateeka sente David abadde ateeka sente zaabwe ku akawunti y'ono ono Julius kati ng'agenda zijja mu banka eri netiwaaka neegaana okuzijja mu banka eri kuziteeka mu banka eyo ku akawunti ey'ono mu Centenary Bank akawunti neekola ki netiwaaka neegaana kati n'agamba tulinde lwa Monday kati bana abantu muwagala balagewa anti yabadde agambye babawe emmotoka zisooke zibazzeeyo paka ku Monday mpaka we zinaabakima ne zibatwala eri wanje emitwalo 5 n'esatu sinayadde n'ekikumi ffe tusaba atutwegayira atupake tuddeyo eka ate nga gye tubadde tuvudde nga tuvudde mu foole wabadde wara nga tetusobola kukola ki kuddayo ffe ne tusalamu tujje wano poliisi yenaabe tuyamba